Sebulenzi bwa nnyanja, enkejje za buli amatama, bwe butyo busula busindogoma. Bannange siikigambire muka ssebo ayolekedde okukigambira nnyina. Entujjo ennungi amafuta ekusangana ga lwayi, abaalugera baalutuusa nti ateeka embi ekusuza ku ntujjo. Nze Kanoonya Juma, tuli balangira abava ebukerekere eyo mu Busiro, tweddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka, bwe tutyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo bakabaka abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa, n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa Abalasangeye. Bannange nabagamba nsinziira ku ssinzi n'engoberera ekkobe, sisobola kutandika kwemasagga okufaananako eggongolo essibe akawero nandiki okwesumagga ng'omusagga gwa Nakkobyo. Bassebo ne bannyabo, kino kitabo nze nakiwandiika kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Nkulamira, nkukuutira, nkufalaasira, nkuwanjagira kigule emitwalo 600. Ekitabo kino bw'onookigula ojja kwesomera ku Luganda olw'edda, era ojja kukyacyancyanga akimezezza okwenjala nti we siikoze naawuuta. Gwe wenna yeetaaze ekitabo kino ojja kifuna ku mitwalo gya Uganda 600, ate ng'oyita kasala 256 751 47 eyo namba ya Airtel ate eri ku WhatsApp. Oba oyinza okuyita ku MTN eri kasala 256 788 461 228. Mu mpisa z'Abaganda, Abaganda balima ebijja, naye ate Abaganda bwe bagenda okulima ebijja era bagenda n'okubikka ebijja. Ebintu ebyo bibiri byawukana, bagenda okubirima ate era n'okubibikka. Edda bwe baziikanga omuntu bakwatanga entuumu y'ettaka ne bagikuŋŋaanya awo we bamuziise, eyakolanga amalaalo ng'akabonero akalaga nti munnaffe yalaalira wano we yateekera talina kabi era muteefu. Jjukira okuteeka kw'ennyanja kuyitibwa kulaala. Kati n'entuumu eno ey'ettaka gye baasendanga ne batuuma wamu okulekawo akabonero oba laama nti waaziikwawo omuntu, kwe kwava ogiyita amalaalo. Naye nga buli we baalimanga bayinanga okuzzaako ettaka, kubanga mukoka yakulugusanga ettaka eryo n'alitwala. Kati n'alitwala ng'oluusi aseeteezaawo ne walabika okubanga tewaliiwo yali aziikiddwawo. Kale nno kyabakakatangako abo bonna abaagendanga okulima ebijja ate era okubeera nti nno babibikka. Kati ekikolwa ky'okuzza naddala ku malaala ag'ettaka, entuumu y'ettaka, kwe kwayitibwanga okubikka ebijja. Nga bamaze okulima bayinanga okubikka ebijja ebyo wasigalewo laama eraga nti munnaffe ono yaziikibwa wano. Naye nga okulima ebijja mu Buganda kwatandika ku mulembe gwa Ssekabaka Tembo. Awo wendikomerawo bagamba olijja ddi n'otulaba ly'ebbanja ly'omugenyi. Nja kuddamba nnyonnyole ekyafaayo ekyo, lwaki okulima ebijja kwatandikira ku mulembe gwa Kabaka ayitibwa Tembo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Bannange biggweredde wano, eby'abasumba biggwera ku ttale.